Okay, nate mpola tubatandikiddewo nate ekifaananyi kyaffe awatali kulondooza konna awatali kalango konna awatali ki tuba tugiguddewo mbulambalamba batugamba nti eluyombya nasa firimu eno bwe tubeera bisenge guddwawo era nga tugenda maaso batugamba nti ntono Joani y'omu ku be tugenda okulabako ku firimu yaffe etandise akayimba mpola ku ntandikwa. We were both too tired to sleep. Bibian Esopo Turns are staring out the window at the darkness. The boredom overtook us. waziranga luyombya nassa ku screen kwali nnyo. He said, son, I've made a life out of reading people's faces and knowing what the cards were. Semakula Lukman, director of photography. So if you don't mind my saying, I can see you're out of aces for a taste. Hello. Kaka twetandikidde. Thank you. Waliwo abakonkona bane tusense obbalaba nti weebale kusiima tuzze. Thank you. Eno yali loogi mbufunze. Mulina ekifo ekiyonjo. Baana mwe mbasiimye bantumwe mulina ekifo ekirungi. Akafo kamwe kayonjo. Kasitoma asiimiddewo. Omanyi kiba kirungi nnyo okutuuka mu kifo nga kino. Munnange kasitoma n'asiima kiba kiragana enkola yammwe ennungi ya mulembe. Era yabagana ekifo kyammwe ekiyonjo ekifo kirungi nkisiimye nkyagadde. Azze asitudde. Twagala ku luumu. Mulinawo ku luumu wano. Tukoze tutya mulinawo luumu? Njagala okufunyo ku luumu. Twagala luumu. Let me show you one of our bedrooms. Kalawo ba 201 weeri. 201 katoloba weeri. Okay? Yeah. Mufaayo nnyo. And you can follow. Bwe mujjako gyende mungoberere tumujje. Kikulu nnyo ekyokusooka okukebera enfo okulaba. You can leave the bag here. Ndowooza ensawo tuzireke wano tewali ttabu. Akayimba akalungi ku ntandikwa ya firimu era nga tugenda maaso vije abe kanonze nkatuddemu. Baana beekabimbiri baabano firimu tutandika ntandika ekinnayuganda. Eno yeekabimbiri baaba etandise. Mukulu asitudde. Essaawa eyo gitegeera bulungi nnyo Sseruganda. Bw'obanga gwali mbigere by'omukulu ono waazalo. Kale nno wenjogerera basooka balaga. Ebimu ku bye balina wano ebisikiriza bakasitoma mbutuufu mulina n'akatebe omuntu waawumulira tugeze waaba akooye. Wano aba alungi omuntu ng'akooye omumulirawoko. N'akasana tekakwokya. Naye oba olina gw'olinze obanga okooye osobola okubeerako okaawo mpolampola. Bwe mukuwa obusikiriza bakasitoma awantu wamwe walungi kyekyamazima. Neeyongedde okwagalawo. Muyina buli kimu kyonna omuntu kye yandibadde yeetaaga. Tufuna ntandikwa yaayo era nga tugenda maaso. Yasiima naye nga bakyabalambuza. You can come in. So this is the bedroom. Eno bedroom? Wow. Sweetheart, ekifo kirago otya tuyogera. The place is good. Yosooka neebuuza ku pattern ye gwaze naye. Sweetheart wano olabyewo otya naye neewayitirivu obulungi naye njagaddewo. Kyamukisa mulungi gw'oleese bw'aba asiimye gw'ositudde. Ng'omusibye teekaawe. Akafo kalungi kyekyamazima kuba olaba n'ekyebbeeyi kye nkisiimye nensiimye. Walungi. Clothes, like your bag. Waliwo ne wardrobe w'oteeka engoye zo biki byonna wano. Kafankunaayo. Kafo kalungi. Kiki ekirala kye twandibadde twagala? So could you share it? Mujje mbalage n'ebirala. This is the convenience place. Everything is there. It's instant water. Kino kinaabiro buli kimu kyonna mwekiri. There will be the sink. Bikola bulungi amazzi. Sink ekola, shower zikola, buli kimu kyonna kyonna weekiri kikola tekirina ttabu. Tekyetaagisa nafuluma bweru kasita oyingira kiba kiwedde. N'otuzigo mwetuli tusabbuuni buli kimu kira kintu yote uko. Ndani. Ate kati wano bwe nnyingira nfuluma mba mulalu. Mwazimba akafo kano omukulu yakazimba mutugambire nti tuli basiimu yeebale. Naye era tugenda kulwawo nnyo. Twagala kubanga n'ebiriwo ebyokukolera. Kale engeri gye kinini omukulu yalina ebyokwasaganya ebirala. Yali tazze kulwawo tatuzze kusula.
just tuze kikwasaganya nze ndabye nga nzirayo just kikwasaganya mbwe kwasaganya kamwere ddala ssente kati akaseera ndi ndowooza kyekiddako kusasula nkakwase gwe uba kankwase ono kuba nekuba kuliko balance yamusigaza kansubire ndowooza ku lisiti kuliko enamba z'essimu wabaawo ekibaawo kyonna kyonna emergency tuba tukubako okay naye akafo nkaagadde Kampala, London, New York zonna saawa ziri awo kwegago gy'oyagalako gy'otwalako amakulu gy'otunulako kati zaali zigenda kuwera essaawa ennungi 12 n'ekitundu bannaffe bano baatuukira mu nfe eno okuleka nti basasula balwike nga beesonseka 12 n'ekitundu ez'akawungeezi zaali zigenda okuwera akayimba mpolampola tuli ku ntandikwa mwana mwala afunye risiiti ozanyisa gwe eby'ennaku zino mwala yasasula ku kawunta wali ku receptioni ng'akwata nsawo ye agenda agwe ku kibambulira tutandika butandise era nga tugenda maaso mwanattu Hello, this is Chila's Urban Garden. Vivian speaking. How may I help you? ye receptionist ono Okay. Yeah, we do still have rooms. tukyalina rooms wano One. Oh, you're booking for tomorrow. Hey, you booking for tomorrow, eh? Okumanya akafo kano kaali kakola alo n'abakubanga babbukinga lwanca enkya nzija ndeeta mukabandi omwo naye saagala nnyo layiti mulimu abo modula eyo bwe ngendo situla mukabandi saagala nnyo layiti hey darling okomyeyo The way my broken heart is hurting, akayimba I've got my pride and I know how to hide. eyakoze ku kya music muganda wange kyakola akitegeera kuba bu country music obuli mu muganda wange weewo kalisiti kaffe kakuteeka awo sweetheart Shangara kisitegeerawo. omanye nasoose okubeera eri mu mba I was waiting nandowooza watu ekyamazima kiri nti nadde manyi ogenda kubula come on sisobola kubula ababodaboda abali muno osobola okubula ne oba tomanyi wantu gwe omugamba bugambi wawo olaga leero is a very special day between us okay? I don't want us to spoil it okay? kakati ekisomyo okubeera sagala okite master I'm not here to mark papers. kakati ebya master toddamu bimpita basaba ne bannyabo wenjogerera eyasitudde omwana ono musomesa ku ssomero erimu lyesijja kwogera linnya lyalyo nga n'omwana kwasomera masita aleese omuyizi amugani we tutuuse wano togeze okumpita ebya masita kuba sigenda maakinga bigezo okay ekituleese wano kati ffenna tuli bantu bakulu That's one thing I regret most in my life. agamba nti nina omukyala naye omukyala oyo kyekimu ku bintu byensinga okwejjusa lwaki mulina namuwasa so bwe nfuna akalembeekereza akamufubutula laba bwogenda otuula mu maka kubuusa ekintu kyonna Mukazi wo akimanya nti nze naawe. kati senga mukyala we akitegeera nti nze naye tulina engeri gye tukikwasaganya ulira bwanyumya bugerere bw'emboozi kati bwakimanya ne kibaaki I want to get rid of that woman. oyo mukazi njala mwenenya Singa akolamu just one mistake like this. n'akola ensobi embweti maama nnyabo nfuumuula bufuumuuzi ke kakisa ke nnina nga gwe gy'otuulawo Naye okiraba rather than anything wrong, oba as a one mufuuko kati alina ekyamu kye yakola kyonna Chakani bubaawo, right? Gamba. obutakanya bubeerawo mu maka nze kati njagala just nze kennyini mukwasaganye mu nsobi njagala waabeewo akasobi katono nnyo kaakola kuba namukoowa dda kyekyamazima namukkuta Nteekwa okumupangira mube. nze nteekwa buteekwa mupangira nina omukolera kye bayita setup nina omupangira omupango super anviire nze simwagala sikaakuba maama w'abaana nze njagala gwe abaabeerawo kati musomesa aleese student gwabulira ebyamaka nga bwe yakowa mukyala we bw'ayagala ofuna akalembeekerezo b'oluwenda olumutwalaganya nga keewoze mwana tunne essaawa zaatandika okwetoolola era wenjogerera eneetera okuweera emu ekitundu nga bali mu loogi muno kati
Onzijukira ng'olugi tewanvugaddewo. Naye okimanyi tewasibyewo. Okimanyi tukoze ensobi kati watifu omuntu yenna ajja n'ayingira. Senga omuntu yenna ajja wano n'ayingira n'atusanga. No, I think for this lodge abantu bali display. Genda oggalewo. Otya nnyo. Nedda nze abantu baano ku luugi kye mmanyi kale si be bayiika ennyo. I think Naye ate buli omu afa ku kimukwatako. and we start right away. Kale kati kenzigalewo tutandikirewo kubanga. N'omuwala yennyini naye alaga nti adde nga yeesunga master. Buli lunaku adde alwesunga ng'alwepikira. Nsibyewo akasumuluzo nze nkalina. Master anyizeeko ekkufulu wenjogerera beesibiddeyo mu loogi. Be bano abaana be tuweerera fe abazadde. Gwe omuzadde yenna ali eyo njagala okimanyi nti abamu ku baana be tuweerera bye bino gye tubasukuma abamu nsolo abasomesa. Kale nno omutwala ayige mathematics y'omusomesa akuganya biology yasinga. Ate ebya theory bibi practicals zitwandibadde tusigalirako okusingira ddala nga nkulabira. Kale nno nze kigenda kuneetaagisa okuleka nti naabako ye musomesa. Omwana yazze n'ensawo y'omuli buli kalonda awe yenna. Musomesa yeeswanta. Ne kati engoye ogenda ziteeka kuba ziyinza okwefunya. Engeri gye yazze ne uniform saa yonna agenda kudda ku ssomero. Engoye ziyinza okwefunya oba okudda awaka. Kati baabateedde odopu weeri wano odopu weeri kati balina oteeka. Akaana mpulira nkeesunga kano. Kati ojje. Jangu. So, Kati omanyi? Omanyi? I think I should first take a bath. Kensooke nnaabeko. Omanyi nakulinze dda wali ali. Ngeri gye naade nakuswamye edda. Noize. Mpulira kale mbadde ndiko ekitali kituufu. Ne kati kano kyayagala kaali. Are you still hiding? okay, you go into the bath. Nze I'm here just waiting. Ojja kunkyayo okunaama ddala kuwaayo nnyo. Master yakwata kuba agenda amala okuleka ndi yeesala eriyodi. Mwana mwala yaga nti ali kiriya talina ttabu tekyetaagisa nnyo kolaki. Kunaaba nze naze naabye. Nzigye muno obugatto manyi. Ngeri gye kiri nti wano tebakyalawo. Omuntu okwesitula okuva eri yonna paka n'otuuka ne ku kawunta ne musasula ne mukola ki. Amazima ddala ekiba kikuleese mu kifunga kino oba okimanyi. Kati nga ye master agenze kwesala liyodi abeere fresh. Mwana mwalaga niye yazze ali kiriya. Guno omukisa sigulabanga. Kaana nakaagala ddaako naye munnange. Bwana nabo kagira ne kakaluubirizaamu kale. Kati master aba agira bw'ata akasumuluzo tekaguddeyo mu sinki. Jjukira baasibyewo munda. Akasumuluzo kaguddeyo. Kabuliddeyo. Mwala ali mu kweswanta. Mu kintu kino omwala yasinze okwepikira omulenzi. Yasinze okwepikira master. Bwana butono myaka emeka obuntu module eyo. Master ng'atandika kuyiya pulaani ki bw'ayinza osumulula ekisinki kino. Ajjeyo akasumuluzo akagenzi. Katamanyi nawa gye kalaze. Bintu babinyweza. Kati kino kisiraani kika ki kino. Kye bayita ekyebikiro. Budi bukyale. Funenge gye mbanyonnyola. Tekuba nnyonnyola mistakes zibaawo. Nze nja bategeeza. Ensobi bazikola bulijjo abantu. Nja banyonnyola nti akantu kaguddeyo. Ate guno omukisa gwe nina nsobola gusubwa kati sobola kutwala budde bwange bwonna mbunoonyaayo kafu kasumuluzo kagudde. Omwana obudde tulina butono. Master. Esaawa mu bufunze ziri 2 n'ekitundu. Esaawa ziri 2 n'ekitundu mu loogi.
mwana mwala yemu enkozi z'emirimu mu bufunza ajjeemu ezikyala ataddemu ezisiibwamu nga yeeyalawo nalo kwegamba yeeteredde odda mu mudusi wali masita asange nga buli kimu kiri balabala bira waasiwaasi tuli ku ntandikwa laba essanyu lye kalina bwebwe obulya sukulu fiizi waffe obwo kaako aneekwasa kimbudayale akuna aneekwasa kirala naye ekyaddayale si wabi okutwaliza awamu musanyufu omulaba okwo konna kwepikira muntu kamwepikidde baaba aba naye akolayo ki jalajja nsayi nga nzina ndi tayaali masita avaayo tebakoma ku mbaawo wabula n'emirimu emirala gyonna emisomo gyonna abaana bano balina okuleka ndi bagitegeera olina okutegeera lwaki nze masita kale kali akaseera akalungi ennyo bino ate wayambadde byaki waakabisudde eri yembeera masita mwayise ne studenti bw'aba mugwere agamba nti ntakukunula egyange gyabire ntakukunula egyange gyabire gyenva okuteeka ku receptioni masita bwana bunuuke kugamba embeera yiyo bwetyo bwetambudde kale no masita yatandika okikwasaganya wategedde kiki akantu kabisa eki okakasa byoyogera mbukondomu eyabisa kikyotegeeza ebadde ensobi giwulira wagiyita ensobi Wait, first you're married, you have a wife and kids, and I'm a student. I'm likely to lose my studies. Ekisooka byonna oli mufumbo olina n'abaana kyokka nze ndi muyizi saa yonna emisomo gyange gifa kati gonyumiza simanyi akaninkini nga yekatulise nga kade tekanatulika nkali wali kokka bwe kade kali wali kokka nga tekatulise lwaki omala kubeera nako ne kalyoka katulika Teacher, master. Joan, nange sikigenderedde. You think it's simple? Goloza kyangu omuntu okubeera sebo nze nkyafugibwa. Bannange ntunulako mu maaso nkugambye sigenderedde kwabya kanankani. Akanankani katulise kokka. Tunulira mu maaso. Oli bulungi? Oli okay? First, Joan, it was a mistake. Okusooka ebadde ensobi. Sikigenderedde nange katulisa. Nedda masita kati senga nfuna olubuto. Owulira abaana bano abawala tasobola kunyumya ndi bwenfunira ano obulwadde. Wabula kimu kyokka kyekubirako endulu kati bwenfunira awo olubuto. So nga ekyandibadde ekikulu mu byonna kyolina okulowoozaako bulwadde. Naye kati asinze kweraliikirira lubuto. Ate kyolina okumanya kiri kimu nti obwana sayize yennaku zino kati bulwadde okufaako obufi n'okusinga abantu abakulu kuba bo bazaala balina obulwadde bakula nabwo sigambye nti Joan mulwadde naye ndesa kyakulabirako mwe ababeesiga ekisembayo abo abaana balwadde sayize ezo ate ofundako banenkanga kirabe
tubipowe kale. Tubipowe mama. Bw'olaba nga nkikoze ngenderedde tubiveeko. What do you mean? Kikyotegeeza? I'm a bit nervous. Nervous about what? Are you Ndi nervous ate ku kisebo. Ekyakukondo munkwabika tukono wano. Nze mbadde ngamba nti okuva lwe kiri nti akapiira katulise. Engeri gye katulise tubipowe tukome awo. after all, you love me and I love you. Ate gwe nkunnyo. Kati ebyokubeera nervous sooka obiveeko ekisooka byonna kasita ekyo omukisa omulungi onjagala naye nkwagala. Ayi munenzi obwedda nkunyonyola tawulira nedda tebadde nsobiiyo. Something else I did not tell you. What again? I'm sorry I didn't tell you. Sorry about what? Nsonyiwa saakugambye ku kyakyata Wala wakasi kyekyo. kya mukazi we No, nedda Dad. si kyekyo Nabadde naaba bwe nabadde naaba kati nzijjamu essaati. Kati neerabidde ne ngenda n'ekisumuluzo kyawali. amubikira ekisumuluzo ekyagudde mu sinki. Understand. Biki byogezaako? Ogezaako kwogera kisebo. Of course, kakati problem gye nkugamba, I forgot the key. And it was in my pocket. Kati we nadde nzijjamu essaati nekigwayo mu sinki. Obuzibu bwe bwabadde buli bumu nti we mbadde ngezaako kuleka nzigyayo ekifaananyi we mbadde nzigyayo ekisumuluzo ne kigwayo mu sinki. Look at the time. Bane kati sokolabe obudde sokolabe ebiseera So worried. Oh my God. Katonda wattu kati kufulu wasibyewo ekisumuluzo kibuze nina okuddayo awaka. Kati sokumbulire. Obisuddeyo ngo. Kati obisuddeyo ng'okola ki? Please look at me. Tunulyako mu maaso nyinyonyole ssebo. Ate nkugamba kati osirise. Kyokka njogera naawe tonfaako. Katoyagala nkugambe ki ekirala nkugambye ekisumuluzo kyavudde mu saati ne kigwa mu sinki ne kibulirayo. Nina okuddayo. Kati ngenda kuddayo nti awaka. Gwolowooza bagenda lowooza ati. Awaka gw'osuubira bagenda kundowooleza kimbumbaddewa. Kyokka Katonda wattu. Nze luno olunaku sirulabangako kisiraani kye lulina. Eno bupiira kwabika, eno bisumuluzo okugwayo. Bane toddamu kuleeta bya bupiira kwabika. Toberangako perfect in your life. Nze nkutidde nnyo omusajja gwe tobangakooko mutuukirivu mu bulamu bwo. Buli kyokola kyonna kiri aganaaga. Kati tenkanye ku buje. Kale kati kenjiye ng'omusajja ntetenkanye ndabe engeri gye nduggulawo. Katagenda luggulawo oti. Okay, you can try. Kale genda Uganda tetenkanya. Uganda tetenkanya tulabe. Pano tawero yange. Obudoloza teziweze essaawa enkakanyavu 3 n'eddakiika 4. Essaawa zidduka emisinde waalabye. Bano bali mu loogi bagambye receptionist tetugenda kulwayo byamangu mangu. Byakiyita mu lujja ffe tweviireyo. Naye oluggi baalulookingidde munda. Kati omukulu azaayiye. Bw'awulira abantu nti balina engalo. Ye n'awulira ng'abaga nti balina magalo. Kati akwasaako ngalo mbu agire kufulu. Yalowooza alina magalo. Olw'okuba n'engalo ebeeremu kati bwe ziba ennyinyinuza zifuuka magalo. Bane nfuna kisumuluzo. Tosobola kusika bisisi kufulu bw'oto n'ogiggulawo. Wait, I have an idea. Nze ninawe ekyamagezi. Maybe you call the receptionist. Nze mbadde nga ntuba tuyite receptionist. Mbadde ndozanye. Alo? 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 Tebawulira. Kirazi pub ereso efunyeeko ensasagge. Alo? Kirazi pub and garden ziwa nefunye obuzibu. Bayita Vivian mbuli erinnya lya receptionist. Vivian. You know these windows don't open. Nagana amadinisa tegeggula. Halo. Kyekisiraani kye bafunyemu n'amadinisa tegeggula. Ayiya. Abaze okukiringa ku Kirazi pub. And garden ze Kateete obuzibu buze. Jukira nagene eno yeekabimbiri era nga tugenda maaso nayo. Kye baalina okola naawe kiwandibadde okola kwe kukakkana.
omukulu mufumbo kyekisookerwako, kyakubiri mukozi musomesa, ono student. Dear wife akubye ye mukyala. Your wife is calling. Rana. Ndabye. Sebo. Tojja gi receiving ate lwaki. Joan, I have to pick it. Joan nina kwata si. Your wife? Mukazi I'm also your lover. Sebo naye ndi lava wo, ndi mwagalwawo. Oh, what is your way? Sebo kwata simu yo wendi. Olaba Joan watandise okububa. If I don't pick that call, that woman will think I have problems. Later. Bwe sikwata simu omukazi ajja kulowooza nina obuzibu. Kale kalowooze ne tojja gikwatira mu maaso gange. Akunoonye kibadde nga tusanze fembi abajja kule. Omukazi ajja otandika okunoonya akunoonye kisingako tusanga fembi kijja. Sebo mukwata owaane. Kino kya mugaso gye ndi kankwate simu. Kwegayiridde. Tomuwane? Sidika akaana. Hello? Hello? Yes, honey. Yes, honey. Ulida. Hello? Leeta eno esimu kuganye kanaawe. But I'm okay. Ndi okay. Just a little problem. Just nfunye buzibu butono wano. I'm okay. Buzibu butono. Ndi okay. 30 minutes. Mu dakiika 3 nja kuba waka. Kale. Tompa baana, don't leave me. Tompa baana balike. Tubasumbuwa. Oh, yeah, okay. Bye. Weera bakali mu dakiika 3 nja kuba waka, Me too. Oli ya live, I love you kono me too. Wagambye togenda muwana ate kati ebya I love you bivuddewa. In my presence. Sebo mwana maaso gange. Master. Sebo n'oyogera n'okwogera nti ndi kizibu. Mugambe nti ndi wano ne Joan. Kati bala mugaine ndi wano ne Joan. Kyawo tunyumirwa. Wandibwe ndi wano ne Joan tunyumirwa. Maama ngoze nnyo. Bulijjo ngamba nga bwe ndi ki? Ono mugaine oli mukazi wayi gwe yomoolerako oti. Kati nkubulireko kino Master Sebo. Kano ke tubitandise tosuubirayo okundika ne oba oyagala otya. Olowooza tuzigenda kubeera nnya kitundu. Ekiriwo kyakunoonya ngeri gye tuva. Kano va mu biri byonna bye wawulukoso bye tubaddemu. Ensonga eri emu tuvudde tutya wano. Lwaba oli receptionist. Kyekyoka. Yagambye ani Bibian n'omugabuzi gwe twafunye. Atuyize engeri gye tuva wano. Twandirabye oli receptionist me ye Vivian. Tumubulira engeri gye tuyinza okusima Bibian. Ye Bibian n'atubulira engeri gye tugenda okikwasaganya ova wano. Bibian yakola ku reception so si Vivian naye Bibian. Kakati mukulu ng'ajja ne rayi atayize ku ddinisa. Aze kuyiyiza ku ddinisa ye musomesa. Anti ababa n'amagezi mangi kataze kuyiiya. Bamuyita Luyombya Nasa, original names. Luyombya Nasa. Oba Luyombya Nasa. Totuukayo leta akatebe situukayo. Gwe ngeri gye kiri ni omutwe gwo mutonotono. Gwagenda oyisaamu omutwe oyitewo. Ogenda oyite Bibian. Atufunidde ekisumuzo ekirala ekya spare. Nga basembeza katebe. Gezaako naawe leka kubeera lufoto so otyo. Banegoloza byangu nange ngezaako neggwe obiyita byangu. Nze sisobola yitawo sikaakuba akatwe kange katono. Kati gweyagala isaawo omutwe soko oyisewo kicwa. Ebisigadde bijja kuyitawo. Abantu wonna kasita omutwe guyitawo. Ebitundu ebirala byonna biyitawo. Kyobola n'omwana basoosa mutwe. Mukumuzaala. Kiki? Omutwe gulaalidde wankutta amatu. Omutwe gulaaliddeyo. Bano. Ekimu ku kiragani ebintu bye bakola Katonda si musiimu. Ebizibu bye bakafuna ntobala. Katonda akatwe bakakwatiddeyo. Gezaako okulaba engeri gy'ogusikayo. Sisobola. Sisobola sikayo omutwe. Leka nkusika. Onumya. Binuma. Ngera kubala wa okay?
Oyina okuguma ngenda kubala emu paka ku 3 nze nsikeyo. Aya, otya. 2. Wawe. Akatwe kadde kalaalidde. I'm sorry, nsonyiwa munnange. Nsonyiwa mukwano. Maama nnyabo, ziri 5. Essaawa ziri 5. Ez'ekiro. Firimu egenda mu maaso. Ababadde balina okuddayo amangu baasiraanye. Ebizibu abaagenze mu loogi oluvannyuma lw'okusibirayo munda kufulu ebisumuluzo byagudde ne bibula era ng'omusajja yadde alina okuddayo eka ewuwe yasiraanye. Yes, John. Yes, Johnny. What? Johnny? John? Johnny? Mpaye n'essimu oyagala kummanyira tuli naye wano ate okubira Johnny. Bane gwe nga omukazi omukubidde akubidde n'omukwata. Togenda kwogera na John. Gwe nga oyogera ne mukazi nze ndi muntu mukulu. Ze muto. Bwe natuukidde ano mpita muto mwana omuto agenda mu disiko. Nange ndi muntu mukulu. Tojja kwogera na John. Ngenda kwogera na John, tojja kwogera naye. Nze ndi muntu mukulu nina okwogera ne gwe njagala. Nange ndi muntu mukulu. Twali muntu mukulu waawa. Maasita wano wakirabirani yeye mukulu ono muto. Akirabira ano butayogera na John naye yabadde akikwasaganya bye teyabijjukidde nti ono muto. Tojja kwogera na John. Bw'oba mpita mwana muto ssebo wano waleese mukulu muno n'olw'ensonga empesi munjogere ne gwe njagala. Ngenda kwogera ne John. Kumbaavu bulijjo oyagala n'ako akavuyo katatotoa gwe nja nakuyisaamu nze. Kabuleŋŋana ogera ne John. Nga tombaliramuko ddala magezi yadde. Si 5.2. Olowooza firimu tegenda maaso. Essaawa ziri 5.2. Ayya. Munnange. Fudde. Ono ekyemu. What are you going to do? Ogenda kukola oti? Simanyi. Anzise. Cool down. Kakana. Kakana. Ekyemu mugambe ntya kati? Nze simanyi nakumanya. Kati mukwate nze mugambe kimunyonyola ekyo. Kyonna ky'oba omugamba ky'oba omugamba. Alo. Jeri mukama wa. Ye mukama wa. Jebaleko ssebo. Mukama wange nafunyemu obuzibu. Enkuba yatonye. Ayi. Wulira obulimba obuli wano. Wulira bulungi mukama wange wangambe saa. Ye wangambe 10. Kituufu wadde ongambe saa 10. Mukama nafunye embuzi. Nafunye embufunyi buzibu just naye nga ebibuuzo ripooti ngenda kuba nzireeta. Ongobasibu mukama yatongo. Tongoba taata Edimasa tongoba ripooti ngenda zireeta. Mukama wange mpaamu eddakiika 2. Mpa eddakiika 2 eyasiraanye yasoose gamba mukazi wa mu eddakiika 3. Kati uno agamba ekyemu naye amuwa eddakiika 2. Eddakiika 2 goka ekyemu. Ngenda kuba ripooti nzireese taata. Dakiika 2? Dakiika 2 sebo kufula ogenda kuluma nnume oba. Nantu muli balimba. Mulimba. Kati nandi mugambye nti omusajja. Mukazi w'omudwaliro muli abaana balwadde. Gwe muganyi muli ne mukyala omudwaliro muli abaana balwadde omu n'okuzirika yazirisa ekyo kimanyike. Kati ekyo kigenze kugamba nti wandi mugambye at least nti ogenda zigeze nkya ku ssaawa 12. Ezo ripooti zigenda kugabibwa lunaku lwankya. Akiri wandi mugaye ku ssaawa 12 ez'okumakya genkya onooba ozimutuusaako. Okusinga luno omugaye mu ddakiika 2. Zizino zigenze kuwera 6. Bali omwo misiraano. Wali kusiraana hakku. Saawa ukimanyi guweza 6. Tewannabaawo kigenda maaso kyonna katubipowe twebake. Tuyiye ku makya yasuze yaba yasuze ne bwokeera. Twebake. Tetulina kyakola. Twebake. Edimasta. Pulani zimukendeddeko. Luggi lwasiraanye. Tewali kye bayinza kozesa kuba kufuru.
Bagezezaako okuyita Bibiani nga tewali kigenda maaso kirala kyonna. Oli oku receptioni. Kale no kye yali alina okukola kupowa mbeera. Nga beebaka. Master. Kiki naawe. Olubuto lunuma alagenda manju. Genda ate kati oba ogende manju osooka kuba kalango. tuwandiza okusiza bintu ebirimu Onzi okusanga mu bintu ebirimu amakulu naye ate onzi okusiriza genda manju. Genda yuto. Tomanyiyo. Mbadde nga nsibye akufuluma bweru. Ekyomukisa omulungi kye baafunye nti room gye baafunye eri self contained. Buli kimu kiri omwo. Mwana mwala olubuto lw'ekyanzi oba alusaazi teryamanyi. Master. No teri tipi. Teri tipi. kati nze nkoleja yiya Nze nkole kiyiiya. Nze nabitabo. Master saze nabitabo nandibadde nkuula omwo. Aletiyo wa mulimu ekipapula. Mpaako waletiyo ndaba mulimu ekipapula. Bannange nga nze mpita n'ebipapula ebya. temuli yadde Eno waleti ino njiriri temuli kirimu. tusente mutwalo gonna Muli mutwalo guno. Mpa guno nze nesanguze. gwa transport Ogwo omutwalo gwa transport kati gwatutukisa nga toilet paper kati. Bannange. gwakubye Owala akwakudde omutwalo talina kyakukola ye olubuto lw'ekyanzi zireka mbiro. Maasa ademu natwalo lye omwala lyatutenga tipi. Ekyamazima esente zabadde za tipi. Zabadde za transport. Kati omwala azikozesezza nga tipi. Zin toilet paper. Ye kasawulidde nti tipi. Yakomawo ng'aweweddemu. Naye nga master musungu olw'ettwalo lye. Master. Zuka. Nabika. I'm nearing my periods. Kirabika ntandise owulira periods zange. Eki? ogambye ki Mbuki? what did you just say Oyogedde ki? Ye. Ndabika ngenda yingira mu January. Manya mu Feb. katugenda kukola tuti Katugenda kola. no you are not serious don't you count your days Gwe tobala nnaku. Them and I know them very well. Nzimanyi bulungi nzibala. Kale lwaki tewaze ne bikola? kati okigenderamu what are you Katugenda kukola oti. Nze nkugambeko munkirimu. Bane sinagaako nti nkirimu. Tekinnansabula naye nga nkiwulira. Kyeka kye kinnumiza n'olubuto. Naye nga nkyali kkiriya. Just nze gayeko Buganda. Nigwe toyinaamu yadde akagira nti kaakano. Ebintu otambula nga weetegese. N'omanya essaawa yonna gigenda kuwunyira. Essaawa zidduka emisinde tolabanga. ye John nzijukira batuwadde receipt Kabugezi wunaze. tukubire receptionist Tukubire receptionist kuba batuwadde receipt kubaddeko ennamba z'essimu. Kituufu. Oli mutuufu. better late than never Leeta. Better late than never. Waakiri okukerewa okusinga obutajjira ddala. Katukubeko. right It's zero. Eno ye kyeno ye zero naawe. Omwana bamuyita Antono Joan original names. Esimu wa receptionist. Ali mu tulo otuzibu. Receptionist ali mu tulo. tewali agikwata Tewali akwata gwe essaawa mukaaga omusuubira kukola ki nabo bantu newankubadde bakola ku loogi. Ganye. Naye nabo bantu balina okwebaka. Kati ne pulaani B naye ekalubi. Ssaawa 7 n'eddakiika 10 firimu egenda mu maaso. Nina kyenzijjukidde ewe walete yange eri luddawa. Noonya waleti wasembyeyo gikwatako mbu ng'ojjamu simanyi. Waggyemu ettwalo lyange ng'olikozesa nga tipi. Nalina nga obuwaya bwe naterekanga muno. Obwedda nabwo mbwerabidde. Tusobola obweyambisa okuggulawo. Omwala yamubuuza bulijjo ssebo menya mayumba.
otambula ne zimasitaki otambula n'obuwaya master tobanga wonyoka essomero ate olumbagana mayumba g'abantu tobanga oli bagla ate era nzijjukidde kale laba obuntu nabugyemu yesterday lwajjo lwe nabugyemu obuma bulijjo bubeera muno tereka wano mbuteekanga naye kati nabugyemu lwajjo nakugambye eno yeekabimbiri tugenda maaso kati wabugyemu nga gwe tomanyi nti kufulu ejja kwesibirayo munda nga tomanyi nti obusunzo bujja kugwa sikiwa mukazi wagenda awuliriza excuses zo kati kyembadde nteesa wetuva wali tugende walagyebatamanyi twewase Joani yayiya pulaani agamba nti twasobeza nze nange bwenzira ewakasime bwe ngenda bagamba naawe kenyini wodda awakasime bw'ogenda kunyonyola mukyalawo ze mbadde nteesa nti senga tuva wano enkya nga mukama atuyambye ne bukya bulungi tugende awantu we batasobola tutegeera twewasizeeyo n'olwo luggwe mwana gwe olabika oliko akawujje oteeka okuba olina akatuli akayisa ku bwongo ogudde ddalu kiki nze ogwe ddalu nze nina okumaliza kye natandika sebo nze sisobola kutandika kino nenkikomya mu kkubo nina okimaliza kye natandika sebo olina okumpasa oyagala ogaane twala eri nva nako oba tewebakalekayo pulaani zonna z'oleeta nfu nolina okuntwala shiya kateeka byayonoonese kaana katonda ozira nebbeera oliraba gukyali mutima gwa mbogo lwakubani bwewansa ku bantu ono maasita be bantu abakugamba abakuluusa nedda n'ebyensi naye lwakubani butakkuta butekkusa bwe buviirako abantu modula eyo buzibu butekkusa Joani akyusiza n'akavaazi katugembe yeebase azze kwebaka seba twazze wano ng'abantu abakulu tetunajjako wano kwebaka singa ategedde nti oyala kwebaka wandibaseewo zuuka gwe tubeeko ne kye twekolera leka naawe oli awanyumye omuleka luno olunaku se olwadde lutegeke walutegekera ebbanga naye mbadde nga nduyesonga kati tulina kwebaka tulo engeri gye twasiranye kati ebyo byonna byonna tukole kyoleeta kikyamu kati wakakira nti kikyamu okusooka alabye nga kirungi kati kikyamu jangu gwe netwebakawo eri kyokka oyagala naye weekoza twaleri kale nsomesa mwana mwalazimu musiikira akanyiibwa nati twasiranye kati tujja kubeera mu misiraano sikweyadi kale nekirabika nti kye badde baagala okuleka ne bakwasaganya mu budde obutono engeri gye basiranye kati buno bwaki tulina okwesa obupiira obwaki tetuli seefu okusooka nga twabukoze nga byayabise obwagala nnyo tugambe mbu obukozesa nnyo nze sibwagala bundeetera alage kale oba bwosazeewo kale ekyo olina okimanya nti bannaffe ababeera n'obuntu obwo bupiira si lubeerera nti babukozesa ebbanga lyonna obukozesaako omulundi gumu ekivaamu nga weesiga munno omwesiza maaso naye bannange ulira kino ekituusewo balooka ato bakibadde obusamu bwe kibaddewo kibadde kyakabi omukuye abatamanyi ayinza okumviirakaawo enange mulazeeko tisirimu titendeka ekimala ulira wekeewaana mbukalaze maasita mbukatendeka ekimala adaalo z'amasolo okumviirako awo nze Joani nze ndi mutendeka ekimala
kujjako nga senga Nansikombi teyankwatako. Naye senga Nansikombi oli omukazi atendeka nange mwekakasa. Joani musanyufu. Ebyobupiira babyeganyi. Akasose ke kasoso bakuba enkyukwe kasaka atulise. Ulira. Omwana wa Bindi watenga mufunisiza olubuto. Ekyo kimu. Ate ngezezaako mugamba. N'alema. N'agaana. Badde saagala musiiga bulwadde. N'abaana tebawulira. Naye abaana balina emputu. Wange bw'anaabimanya. Wuliriza omusomesa ono ebigambo bye yeeyogera. Agane omwana w'abandi we mba mufunyisiza olubuto. Ekyo kimu. Yanze obulamu buwedde. Ngezezaako kagamba ne kagaana. Badde saagala kasiiga bulwadde. Gwomu ekyo manyi kye kitegeeza. Kitegeeza master yali mulwadde. Abadde agezaako kaagala naye nga tayagala kasiiga bulwadde ng'ayagala akozesa obupiira ko ne kabugaana. Kati bwe buba bulwadde kafunye. Kuba ye master yeekakasa ate kuba bulina okusinziira ku njogera ye. Kati ng'ova eri olowooza kano kaana kato myaka 18, 16, 17 obuteneeja module eyo. Tekalina bulwadde. Kumbe kavulubana dda agasajja agakulu. Kuba ono master musajja mukulu. Naye yakyewaaniddemu wali ku ssimu ezaavugidde naga nze ndi musajja mukulu. Nze ndi muntu mukulu. Aba agiraawo ekitwe najja akikuba ku kitanda. Master. Ekitwe akikubye ku kitanda. Bambi. Kajja waninga kanguwa. Akadakiika kamu obudakiika 2-3 buterevu muntu bumumala okulwala. Kwegamba ensi eno n'ogitambulamu nga wajenyiwa dda. Nga pulaani zo zonna ne byobadde osomerera byonna byobadde oyagala okuachivinga byonna bifudde busa. Olw'ensonga nti wagaana okugumiikiriza. Eyandibadde asoma abazadde bakuweerayo ssente osome n'oddamu kwesiriwaza n'abasajja. Aga nti awulira omutwe gumubobbo kamala awulira ngo bakuba ennyondo bago bakola ki ekyenyi baateekawo ekigoye okuzibiikiriza omusaayi guleme kuyiika ku masuka g'abantu. Eno si yunifoomu yo. Si otishati wazina. Kachogera kudira. Ekyo kibaddewo ekyamangu nga. Bano ekyekibaddewo ekyamangu ng'omusaayi guyiika katobadde oyagala bibe. Tugazza. Kate yunifoomu. Tugenda kukola tuti. Katugenda kola tuti. Wangambye uniform wagirese. Iye. Ati kati t-shirt. Nanti naze na ssatu. Yaze no yeenywezezza. Odi manyi tuwedde. Yaze ne uniform 3 nti mbadde manyi tuwedde naye. Awo kale. 8 kitundu mu ziziri. 8 kitundu mu 7. Egenda maaso. Twabanga mu kyale. Wakati mu kusiraana kwabwe mukulu ng'atandika kunyumya mboozi za mu kyalo. Byenzijukiza ebintu bingi bwe twabeeranga mu kyalo. Manyi ffe twaba nnyo wajjajja ebbanga ddene. Buli bwakolanga omusawo yayiranga akafumbiro ke. Jjajja oli yalinga fani. Agandi jjajja we yali fani. Akusibira mu ffumbiro. Yayinanga akafumbiro nga bw'okola ensobi gy'akusibira. Ng'ogenda kubeera omwo neewuba misana ng'akugalira. Anytime. Waayagalira waakusibiramu. Yali mukaamu. Kati nga bakusibira mu ffumbiro. Bakusibira omwo. But the thing is wali toyina kufuna kyakulya either lunch or supper. Ekyali ekigendererwa butafuna kyakulya. It was funny nga. Oli jjajja yali fani. Naffe our friends our colleagues betwabeeranga nabo wajjajja. They made sure bakutaasa. Bati akukugulira oba. Babaza jjajja nga bamubuzaabuza ng'omwali kyogera jjajja omwami gudi akuyita. Jjajja waffe yayagalanga nnyo ssente. Kati kikugurani bakutunda mumwanyi biki naye nga bamulimba kati nadduka tukotte ssente. Kati tebamuguliranga yabakusibiddengamu ne kufu. Kati jjajja bwe yaddukanga mu senta like bano ne baleeta ebimonde especially ebimonde emyoki abaffe twakulya mu kyalo. Kati ne
bagukuyisiza mu kitule kyo. It's so funny. Anyumya emboozi munange yedda mu kyalo. Baba cautious. Mwakomawo. She made sure she first okay. My goodness. Kati bwe yaggulangawo ne luba mu mwondo okyalina kutuli bwegu. My goodness. Kati okuba bunene omuntu bw'oba bunayitawo watya bunene. Ate nga Emboozi y'okusiraana yeeyo gye balimu kati gye banyumyanyumya ebya jjajja engeri gye basibiranga mu ffumbiro naye ng'ate mikwano gye balina omutaasa oba mikwano gyabwe bafunira ekyokulya jjajja nga bamulimbiikiriza wali omukulu gundi akwagala agenda kupima sente za mmwanyi sima ebikyewe bityo kale nga bakubbira emimmonde emyokyo okule kandi bakuwa wakomerawo waggulirawo okusooka ng'asuubiriza okuba netomanya wayinza okuba abaddewo ekibaddewo nga wakusanga n'omumonde nga gukyali gwa kitundutundu olina omakinga sure nti ogumira kale y'emboozi gye babaddemu bambi okusobola otwaliriza obudde kyo kye bayita ekisala budde kye baali baliko mu kaseera ako kisala budde. Ekena maaso bagita room 201B locked in the lodge. Bweto bemanyiddwa weto erinnya lyayo room 201B locked in the lodge. Up his uniform, takes out his badge and pins it on. For third. Master. Master stuka. Chichi nawe. Njale nnuma. Tojja bye bakayo master njale nnuma stuka. Kati nsituke nkole nti anzaale emmere. Njale nnuma. Sina kyakulya. Tojja bye bakayo situka fena tulumizibwe wano enjala waakiri. Sawa kasita obudde bukya. Kati nze nkolere ekisaawa zino okaaba enjala. Njala ennuma ekintu kyonna njala kulya. Nze gw'okaabira nze naaliddeko ekintu konna. Sirina kye nnina. Nange sirina era nange njala ennuma. Weeye tulabe. Tojja bye bakindeka naawe. Njala ennuma nfaako. Olowooza eri kuggweweka bw'omu. Nze wandabyeko ku bitole by'emmere wano. Oba bwe nanyumiza emboozi y'emimmonde n'olowooza nagiridde. Anti sirina kye naalidde kati njagala kulya saawe. Ayya. Weeye. Kakoti yaye togibuulira ebyo kati ezinzeeko. Jerisha yambadde sweet. Ate sikuwaako. Nzijjukidde waliwo switi gwe bampadde kusoma naye sigenda kuwaako yadde. Sigenda kuwaako sigenda kuwa ku switi wange. Era tontunulira nakuntunuulira. Nzijjukidde mukwano gwa yakampadde kano. Joan. Menyeraako nange njala ennuma. Wa? Sikombya. Koma ku bye wakomyeko. Joani, nze munoowo ndi munywanyiiwo. Kati kano nkuweeko ki? Nange kennyini kagenda saanula njoka zange katwala nkuweeko ki? Oli ne VJ Abe tugenda maaso ne firimu. Menyeraako. Era kale oleeta enniya obanga alidde ekintu ekinene ennyo tekyenkanankana n'atateekeddeyoko ddala. Wambulidde ku ddaddiwo nze olina okumbulira muko wange mutegere. Ntegeeza ku taatawo mukoddomi wange mumanye. Tetunnaba kwogera ku nsonga ezo yadde. Master. Uliriza. Nakugamba whenever you need me.
nagaawe obanga oli nange toletanga emboozi za taata wange mu bintu bino. Do you know who my dad is? Taata nga omumanyi? Why would I ask? Yes, do I know who he is? Nze nange kennyini taata nge mumanyi. Nze saagala kumanya ebikwata ku dadi wange. Saagala bitegere bya taata. Lwaki Joan? Nze simulabangako taata wange. In stories, Nze muwulira mu ngero he left my mom when I was still... bwe yaleka mamange I was 1 year old. nga nina omwaka gumu ne baawukana. Musimanyi he was a teacher. Busime yali musomesa Yasomesaako e Rwanda. bwe yasomesaako e Rwanda. From Rwanda, Okuva e Rwanda Yagendako wa? wanawa Ogambye yasomesaako yasomesaako e Rwanda. e Rwanda. From Rwanda, Bwe yava e Rwanda n'agenda e Sudan. after there. Bwe yava eyo And now, Linda he said that he's now in Uganda. bagamba kati ali mu Uganda. Did you say your dad went to Rwanda and Sudan? Ogaye taata we yagendako e Rwanda ne Sudan. Banna Now he's in Uganda. mbu kati ali mu Uganda. Tatwalangako responsibility kutunoonya. Yadde okutunoonyaako obuvunaanyizibwa bwa mulimu twala. Lindako Did you say tata we yasomesaako e Rwanda? ogaye taata we yasomesaako e Rwanda ye ne Sudan. Exactly. What I hear. Nze ku byempulira bye bwe bagamba yasomesaako e Rwanda ne Sudan. Nati amanyi kozi yandeka ndi mwana. Kuba nze sirowooza nti antegeera kuba yandika ndi muto. Yali asomesa subjects. Taata we yali asomesa subject ki? History and geography. Yali asomesa history ne geography. And I teach history and geography. What? Eki? Mama oya. Maama we yange. Mom, Maama she's Najuma Stella. ye Najjuma Stella. Woowe. Woowe! Kiki ate? Kiki? Lindako Mira. gwe. Kozi mubeera wa? Mubeera wa? Tubeera mu Karachi. Mukalagi. Obwedda bwangi obubimbo I tell you about my Obwedda ngamba nkubulira ebya taata nka tate wuuyo. father Wuyo. Kati laba ofaanana. What is it? Kiki? Woowe! Master. Buzibu ki? Teacher, Kiki ate? Woowe! oli kuntiisa nze Onkanga naye mbuulira kiki? Sebo, obadde ki? obadde ki? Lindako. Oli kuntiisa ki? Zonkanga. Kiki? Oyina kitambo? Kiki? Huh? Tell me. Ba ne mbuulira. Joan. Joan. Kiki naawe? What? Kiki? Nze? Ai? Yo what? What is it? Kiki, what is it? Kiki? Sorry. Sorry for what? Sorry for what? Tell me about my dad. Please, Joan, forgive me. Joan nsonyiwa. What have you done? Kati okoze eki? I am your dad. Yenze taatawo. Eki? No, you know it. Okusinziira omwana ono byayogedde byonna byonna. Mbu taata we yali yasomesaako e Rwanda n'adda e Sudaani n'amala n'akoma mu Uganda ng'asomesa history ne geography. Simanyi maama we Najjuma bikoze bitya? Ogenda okwetegereza nga ye taata w'omwana. Laba obuswavu obuli wano. Bazadde buteepimira. Abantu abakulu obuteepimira sayizi. Lwaki temuleka obwana obuto sayizi eyo? Laba yakazaala abadde nako mu loogi bayingidde muno olunaku lwajjo gulo limu. Baba no mpaka budde busaasaana bali mu loogi beerookingiddeyo. Kumbe ye mwana we yamusulawo nga wa mwaka gumu azeemu musisinkana mu byakumuvulubana. Kegende maaso. Kegende maaso. Bonna baffe bitiibwa. Gwe kuba akafaananyi ako nga gwe taata gwe mwana. Nga mazima ddala mumaze otuuka ewala mukyalina mu loogi. Omwana wo yalina mu ttawiru muwala wo gwe wakeera ku makya n'ozaala. Master.
Master. Master. So you're lying. Master ngamba obo nnimba. Mbulira obo nnimba Master. Kumbe bituufu. Bituufu. Kyokka Master twawulidde ayogera. Ti omwana abandi watyanga muwadde olubuto. N'ayogera n'ekyokumusiiga obulwadde. Kumbe yeesiigira wenyini gwazaala. Kyakuyiga ki kye tufuna? I'm pregnant. Kaawoza ndi lubuto. Kati buno obuswavu amawemuukirano gano tugenda kugaddawa? No. Nedda. Yes. Tekisoboka. If teardrops were diamonds, Ono yattidde omwana we. Kyekyokuyiga kye tubadde nakyo mu firimu y'olwaleero. Abazadde mwepimire ku sayizi gye mwagala, mugumire ku bakyala bamwe bwe mulina, muve ku bwana module eyo. Bana mwana musomi, mwana muto. Rule 1B locked in the lodge. Abenze mbadde nkutuusaako. Bweto birabise ku ntandikwa yayo y'enkomerero. Tusisinkane nate. any sense. It doesn't really matter who's right or wrong. I'd rather hold you than argue all night long. I'm gonna walk out that door and walk right back in, straight to your